Eno edarus namba 6 ey'omusomo gwaffe oguyitibwa okusiibanga nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yakusomesa. Tuli mu kitabo kya Manhaj as-Salikin, emeza ya fiqh gye tuliko. Osabibwa okuteekayo ebirowoozo osobole okufuna okuyiga okwenjawulo. Saba Allah bakuume. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuchagenda maaso ne kitabu as-siyam mu Manhaj as-Salikin cha Imam Sa'idi rahimahullah. Ono ku mukono gwango gwaddyo ndaba owekitiibwa Sheikh Nasif Kitiibwa Mulindwa Basari hafidhahullah. Abul Hasan naam. Era ni ndaba owekitiibwa Tata Imran Ali Kirima engineer yali mu byuma wano. Ne ndaba owekitiibwa Abdurrahim ibn Abdillah mutabani wange. Allah kume sebu qul amin. Ayya. Ne ndabawo Alhaj Haruna Saz Mabira, Allah mtukumire. Ne ndabawo Sheikh Abdurrahman Soz ali wala time keeper akamwenye eno tukendo kafuna konga amazoka kasanti obudde tobukutte. Naam. Muganda waffe Safiyu Saleh Kasita munnakakuto munnachotera. Allah mtukumire ne haja mtukumire. Wekitiibwa Muhammad Tamusuza sebo wadoli wala nnyo. Allah akutukumire sebo. Sheikh Abdul Fattah Munassunna Sunna Media naye waliao. Owekitiibwa Sharif Wasakulu Munakayunga olid irinya lirimu idgham bighunna olid naam. Sebo Allah akukuume akufuule ekibbeeyi eri ummeno eyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muganda waffe Faruq Mabingo hafidhahullah Abu Abi Bakrin. Allah kutukumire sebu. Birali Musa Semujo Tikaru aywa omulyanaka Hasani Chirima tuinani Sheikh Juma Khalid Sentam abo biba abana begundi abana bo mu kibuga bibanyini takali lyo mu Kampala. Sebo Allah kutukomire. Owekitiibwa Sheikh Shaddad oyo mumanyi nnyo myaka mingi. Shaddad Nasif sebo Allah akutukomire. Kakati ono mutandikirewa Imam Abdul Aziz Kalonji sebo Allah akutukumire. Ne baganda baffe abalala betasobodde kuba nabo olwaleero nga muganda waffe Sheikh Luqman Abdurrahman Muhammad Quraish sebo janga busira ko salam sallim yalla sallim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda waffe Luqman Segawa muganda waffe Uthman sebo muganda waffe Sheikh Arafa Abu Khadija tukulindiridde. Muganda waffe Ibrahim n'abalala balina emisomo gye balimu. Allah bakuume. Na kakati tukyagenda maaso ne Manhaj as-Salikin. Tugenze kakwakulizo akokusatu. Bani abakakatibwako okusiiba. Twakalabako babiri. Tulabye al-Muslim ne tulaba al-Baligh. Omusiraamu
akuze ne tulaba kye bayita okukula si kusooka kufuuka musajja mukulu oba mukyala mukulu wabula okubeera ng'ofunye obubonero bwaki bw'obukulu bwe tulabye so obufuna nge kalaamu etandika okuwandiikako al-aqil kino kifulumyamu aliwa al-majnun omulalu oba katugambe bwetti kino kifulumyamu al-ma'tuh kifulumyamu zonto zonto bw'afuluma kiba kitegeeza nti atooli atalina ka network konna oye mimbabi awula aba afulumye kubanga zonto somusiŋŋaana sekafaro ewammwe mu kikuubaawo mubaako n'ebisajja nga birimu akantuntu naye nga bye beetikira emigugu kituma oli wannalweyiso nekibaako ebikikuleetera si bwe kiri naye nga kirimu akantuntu kirimu akantuntu fihi nazar abo abeefuula sibe twogera ku zonto ebyaki ebyaddala naye nga osoomusiŋŋaana ali omu kibuga bako ebintu byaweereza naye nga abantu bonna mu kiko bamwegattako nam nti ye obwongo butambulira ku nsanvu butambulira ku ki butambulira ku nsanvu wano nno waliwo faida bannange nkulu nnyo omusiraamu okugitegeera Allah buli muntu nga taliiko kizibu ku bwongo aba ku bwongo obujjuvu aba ku bwongo obuki aba ku bwongo obujjuvu kati obwongo obwo obujjuvu busobola okwawukana eno mu bya maafi mu bySST mu bya meege mu bya peege mu bya BCCM bano bakitiibwa babimanyi mutwongereyo bannange ebirala ebyo ebyabannaffe abayivu ayiwa kakati ebyo munnange omuntu asobola okuyitira eri waggulu asobola okuyitira eno wansi asobola okugira kino obusiraamu tetubuyinaako mutawaana obusiraamu tetubuyinaako buki mutawaana kati bwekituuka ku ddiini Allah abantu yabajjuza obwongo ku bintu ebiriko okuzikirira kw'omuntu abantu bonna bajjuvu obwongo ku bintu ebiriko okuzikirira kw'omuntu n'okuwona kwe abantu bonna bajjuvu obuki obwongo kubanga obwongo obwo yemanaatu at-taklif amateeka ga Allah geetolera ku bwongo nga bwe twagamba nti Allah n'akwata obwongo bwaffe n'abutujjamu n'abuteeka mu mbuzi amateeka gonna agatubaddeko agatwala ku mbuzi aye n'akwata obw'embuzi n'abututeekamu tuba twejjeeredde tuba twejjeeredde limaadha lianna manaata at-taklif qad intakala minna ekibadde kizimbirwako amateeka gaffe Allah kikoze eki Allah kitujjeeko akitutte ne kitegeeza nti Allah tagenda kukwata muntu amuteeke mu muliro obugendeevu n'obugenderevu okujjako nga yali yamuwa obusobozi obuguwona kitegereka yali yamuwa obusobozi obukola butya obuguwona bwe kibanga omuntu Allah gwe yateenda nti zaluman jahula ajjudde obulyazaamaanya n'obutamanya akisika bulungi mu magezi ge nti pepa ya P7 tebagiwa mwana wa nasale pepa ya senior 4 tebagiwa mwana wa P7 pepa ya senior 6 tebagiwa mwana waki wa senior 4 pepa ya university tebagiwa mwana wa senior 6 zino researches zibakola batya zibakola bana abagenda okufuna PhD abagenda okufuna masters abakola batya abo bonna abo tebagibanje eyo ate ono wa bachelor sibe kiri kakati ate Allah omujjuvu mimbabi awula tasobola kubeera nga ekintu ekiriko okuyita kw'abantu akiwa abantu abatasobola nga tebakisobola ng'okuyita kw'omuntu tawhidi bunaabeeraawo nga bw'osiŋŋaana omuntu nga yeritayalinga mbuye olw'okuba mwavu nnyo ebiddiini tasobola bitegeera mbukubanga mwavu nnyo ebiddiini tasobola bikola atya
obambo teyasoma mbwe bedinta so kubitegeera naam omuliro gw'omukulembeze so eggwanga empera eyali akulira empire kuba empire yabanga etwala amawanga omuliro gwayingira ne kasenkubuge akasamize akabeera eri ku lusaalu naam akasiima okuba neeyirizi gwennyini nyini jahannama enyini gwakateekamu bwateekamu ne empera so nga empera yali atambulirako ebintu bingi ebyamaanyi okutambuza amajaago n'otambuza ebyenfuna by'eggwanga n'otambuza politics ali ku international level teri kubuusabuusa nti oba olina hudhuq ey'ekika ekyawaggulu kakati ebyo Allah tabivunaana senkubuge ebyo byokutu ebyo tabivunaana senkubuge kikyamuvunaana kubanga amanya nti eyantonda nga saaliwo atambuza enjuba n'omwezi yalina okusinzibwa mu butuufu kategerekese ekyo Allah kyabanjani senkubuge kyekyo kiriko okuwona kwe bwakireeta empera n'atakireeta empera ng'agenda mulya senkubuge ng'awona empera bwakireeta senkubuge n'atakireeta senkubuge ng'agenda mu kyoto empera ng'awona kitegerekese era abantu abalowooza nti abantu abagagga abo ne batunuulya ng'alinga ng'alaba nti babagagga okugaggawa n'okubeera obulungi kabonero kakuzikirira nedda okuzikirira kwetooloolera kukozesa bulungi magezi go ku nsonga Allah zyateekako okuwona kw'omuntu kitegerese bannanga ab'ebitiibwa enkozesa gy'okozesaamu amagezi go naam ku bintu Allah byateekako okuwona kw'omuntu n'okuzikirira kwawe enkozesa gy'ogakozesaamu yeriko okuwonako yeriko n'okuzikirirako kitegereka tulowooza nti kutambulaga siripa emu ya bbulu endala nga ki oba okwambala engoye enjabifu oba okubeera mu kasiisira oba okubeera mbuolowejjeerera weeritayaringa gwoli eyo kuba luwa abantu botuuka n'ati acha nikati nono eddiini kabeera ng'aluŋŋama n'agenda ku kigali n'aluŋŋama n'agenda ku irizi n'aluŋŋama n'agenda ku busunko n'aluŋŋama n'agenda ku ki kabeera ng'obuluŋŋama obugende wa shaitaani abulina kitegeeza nti obuluŋŋama obugende wa Allah yabukaafuwalira kitegereka alimu amagezi agamba nti waliwo ekisinzibwa yinaalondako ekigali yinaalondako lubaale kati aga amagezi geyakozesa obubi n'atagateeka mu kifo kyago kugenda kakananga ali mu kyoto ne Firawuna kitegereka ku duniya ng'abadde muyinike ate ku akhira n'abeera saabayinike saba Allah taasembala embi katugenze ku aqil ayina amaki amagezi aqil singa omuntu tumulama nga tayina magezi nga kye bayita obutama n'amagezi mulyango guno kwe kubeera ng'alina illa ku bwongo alina ekizibu ku bwongo so si kubeera nti atalina magezi ayogerwako wano yono eyaripiitinga pifo emirundi 7 kitegerekese oyo sigo twogerako mu mulyango guno abangi bweswalo oyo abanjibwa buli kimu nga bwe tugambye nti buli nsonga yonna ey'eddiini eriko okuwona kw'omuntu oyo aba agitegeera buki bulungi Allah yateeka okuwona kw'abantu bannange ku kintu ekisingira ddala okubeera ekyangu fa aba aktharu nnaasi illa kufuura abantu ne bagaana ne balemerako basigale nga bakafiiri ekintu ekyangu kukkiriza bukkiriza Allah n'omwawula ibada eriko okuwona kw'omuntu naam togisiŋŋaanamu mashaqqa gali mu ssala togisiŋŋaanamu mashaqqa gali mu kusiiba togisiŋŋaanamu mashaqqa gali mu kuwaayo maaliyo mu kuwa zaka ibada eriko okuwona kw'omuntu kutegeera nti ono ye yantonda yatambuza enjuba n'omwezi yatonyesa enkuba yameza bino ebintu n'olwekyo yeyekka agwana okusinzibwa sigwana kukwata bibye ate mbikwasa ekitonde kinnange lubaale naki mba ndyazaamaanyiza si bwe kiri bwe bulyaza byosinga okubeera obuki obunene ekyo kyokka n'okimyonyola ku mutima olwoyise kati awo ng'otandika okulumba esswala kulumba zaka neefaanako bwe bityo kitegereka ayiwa kati ono gwe twogerako ayina illa ku bwongo tetwogera ku musajja gwe byalema amazima abantu bayinza okuseka waliwo omuvubuka naam twali bato ng'asoma ne bakulu baffe ne tujja ne tumusiŋŋaana mu pittu naam ne tumusiŋŋaana mu pittu ne tusoma ne tuuka eri ku nkomerero ya primary
nga ye lwasenvulo genda mu pifo era tiyasukka waawo n'akola ki aiwa neyeetikkira kakati oyo abaayo naye nga ku bya tawhidi Allah tamubala nti musiru bine byo oba obala oba okubala kwagaana nga nze oba kuwandika kwagaana oba kye ekitunuulirwa oyimiridde otya kutegeera bire ebya Allah bw'obitegeera obulungi owonye bw'otabitegeera noweefuula atabitegeera ozikiridde wabula ky'olina okumanya nti Allah yajjuza mu bwongo bw'omuntu obusobozi bw'okubeera ng'awona kubanga Allah okwatwa n'obwenkanya bwe okwata omuddu gw'amanya obulungi nti alina amagezi gasobola n'amuteeka muli obugendeevu n'obugendeevu eyo kinene nnyo ku mutonzi omwenkanya kitegereka ayiwa kakati munnaffe ono singa tumuzuula nga amagezi galiko ekizibu maatuhu zonto omuntu oyo tuba tuli bamativu nti okusiiba la yajibu alaihi tekumukakatako kitegereka okusiiba tekola kutya tekumukakatako tusigazaawo akantu ketulekayo waliwo ayinza okutubuzaabuza kweri ekigero kyaliko tekisobola n'akamu kubeera nga yafhamu alkhitab wayaltazimu naam yenga ate alimu akatubuzaabuza oyo tuyinza obutamusongako nti sabbaane okusiba kuyimiridde ku ye wabula kyo kye tuba abamativu mu mutima nti bw'abeera nga ekigero kyekigezo kyalina ku bwongo bwe kikka wansi w'okubeera nti ategeera khitaabu ya shari n'okuginywererako oyo tali mu abo Allah babanja kusiiba mu bulamu bw'edduniya kitegese bulungi ekyo kimu kakati wano we tuli n'oli akulembedde obujulizi bwabwe ye hadithi emanyifu rufi alqalamu an thalathin ekalamu yasitulwa kubameka kubasatu ani naimi hatta yastayqiz ku muntu eyebase okutuusa nga zeruddawa ng'azuukuse wa ani sabi hatta yahtalim ne ku mwana omuto okutuusa nga yeeroteredde yani afunye obubonero bwaki bw'obukulu wa anil majnuni ne ku mulalu hatta yafiq okutuusa nga amagezi gakomyewo kitegereka bwe bujulizibwa kiri ekikulembedde albaligh era mugire bwe bujulizibwa wano alaqil wama kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala talamula ku bantu bobuze okutuusa nga abannyonnyodde bulungi ekyo kyayagala batye kitegeeza nti abatalina magezi kukitegeera bwe yaba afulumye kitegereka naam katonolu amasail ku musajja ono al-aqil masala gasooka la yajuzu an yumna'a min at-ta'am wa min al-akl omusajja gwe tumaze okukakasa nti nno bwato bwafaanana naam amagezi akuŋŋaanya makuŋŋaanya azizika maziziki naam gali ge tulabye ag'obulungamu so sigana agaki aga P2 ne P3 aga SST aga physics nedda oyo sigo twogerako wabula tuli kwogera kuono w'amagezi ag'eddiini bwe tumuzuula nga amagezi galiko ekizibu ne bwe tuba tumulabanga yaltazimu almasjida abeera nnyo kuki ku muzikiti ne bwe tuba tumulabanga ayagala nnyo bamaseeka ne bwe tumulaba ng'asoma Qur'ani kubanga gye bali afaanako bwe batyo nga balina ekizibu kuki ku bwongo nga kimanyifu mu basiraamu naye nga munnange Allah yamuwa ebintu bye ebikwatagana ku obulalu bwe bonna ebusakhalira mu ddiini kitegereka ne bw'aba oyo bwe tumulaba nga yagadde okunywa katunda tetukkirizibwa kumugaana okumugaana mina ta'annut fi ddiini kiri mu kusukka nsalo mu ddiini y'ensonga esooka ensonga eyokubiri singa omuntu abeera nga mulalu naye nga akaseera akamu kajja network nekola ki network nekomawo abo abalalu banja bafaanako batyo abeera ekiseera nga mulalu mulaba ate sawe n'omulaba nga masha Allah obwongo bwakomyewo bulungi
nengo yazozeza atambula ngali ng'abantu abasigadde. Naam, oyo akaseera kabeera ng'obwongo bukomyewo okuba nti erinnya ly'obulalu lyayateekirira ku ye terijjaawo kubeera nti nno ezo ennaku zaategedde akatibwako kubeera ng'akola ki? Ng'asiiba. Kitegesa balungi? Ensonga ey'okusatu, idha afaaqa fi nahaari Ramadan, singa gabeera ng'amagezi gakomyewo ng'ali mu kisiibo emisana, naye esiŋŋaana nga omubiri gwe gulina quwwa ne kudura okubeera ng'asiiba, kitegeeza nti takomyewo nga omubiri gwawuliranga omulwadde, yajibu alayhi al imsak, akakatibwako okubeera nga akomaawo okulya kiseera ekisigaddeyo, agenza okudda nga muga nti ekyemisana tiamunange tuli mu kusiiba, atege network ekomyewo, naye ayina kugendera awo, tayina kulya, ategedde nti agenza okudda engulu ng'abasiramu bali mukola ki? Bali mu kusiba, tayina kola ki? Talina kulya. Wasual, hal yaqdi, singa Ramadhani gwako, hal yaqdi, alina okuliwa olunaku olwo, agenza okudda engulu anga sawa ziri mu 10 ez'ekawungeezi, obwongo ne bujjanga bujjuvu. Naam, era nga teyewulira nti mulwadde, kubanga bwajjanga mulwadde nga yewuliramu obunafu ng'omulwadde obusambo mukkiriza obutakola butya? Obutasiiba n'alya, naye akomyewo nga yewuliramu endasi. Hali yaqdi, hatta katugambe nti azze nga awulya mugonvu naye n'agamba nti kansiibe, era n'asiiba, olunaku olwaluliwa? Aljawaabu la, taluliwa. Tukomyewo faida gye twalaba emabega, twala abantu bamirundi emeka? Bamirundi 3. ne tugamba nti abo okusiiba we kubakakatiddeko ne basiiba ne bwe wabadde wabulayo saawa etya emu okusibuluka kutuuke, olwo olunaku baba bamaze oddufuna era tebaluliwa. Twalaba asooka almuslim alkafir idha aslama, singa omuntu atabadde musiraamu akola ki? Asiramuka, asiramuse ku ssaawa 10, tumugamba nti tolina kulya, khitaabu y'obusiraamu ekugenzeeko. Naam, n'asiba ekitundu ekisigadde, olwo olunaku talubanjibwa, bal ennaku zonna ezaakulembera mu Ramadan tezimubanjibwa. Bwe kibanga kino ekitundu tekimubanjiddwa, idhan ennaku zonna ezaakulembera tezikola zitya? Tezimubanjibwa, kubanga khitaabu y'obusiraamu etandikidde awo. Kitegerekese? Ekyo kimu. Ekyokubiri, owookubiri sigwe tugendako? Omwana abadde omuto n'alaba obubonero bw'obukulu n'atandikirawo okusiiba ku dhuhuri oba ku asiri, n'atandikirawo okukola ki? Okusiiba, olwo olunaku talukola atya? Na zonna ezaakulembera tezimubanjibwa mu Ramadan. Kitegerekese? Owokusatu eno gwe tuliko almajnun, omuki? Omulalu. Nako terumubanjibwa wadde ennaku zonna ezaakulembera. Ng'era tulina amasalo batwagakoonako ku atabadde musiraamu, atabadde musiraamu singa abeera nga asiramuse, singa abeera nga akoze eki? Asiramuse, omuntu oyo abanjibwa ennaku ezamuyitako? Aljawaabu la, nga bwe tukikoonyeeko wano. Tayib, kakati singa abeera mu rutadi, Shabul Fattah, singa abeera mu rutadi, munnaffe atugize ayingidde ebintu by'emmandwa, tumufubyeko, alemeddeyo mu bintu by'emmandwa, yuuyo tumufubyeko, kubanga abantu bangi ridda bagiteeka ku katoliki wala n'okuprotestanti wala n'okulokola wala, si bwe kiri? Ebyo tuyita okurutadda, amma okuzidoolo wala ekyo tebakitwala nti kiki? Tebakitwala nti ridda. Naye nedda bulijjo musiraamu naffe agizibwa ne bannene kati ebizibu binaakomawa, tuyo yeekandaza agenza atemye mmuli agiza tadde akayumba kikakagida
Sowedio oli kuki bannange muganda waffe ne tumukuŋŋaanirako ne tumunyonnyola yuyo nakolesoka yiti yenaye taita tasalika ko bisali zene mbewolako ne mugaana nemba kukuve ne mugaana kanefeeko munnange ebintu bino bye musaba la yamlikuna lakum rizqa fabtagu inda Allahi arrizq anayogera ekigambo ekyo Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam agamba abasamize ebintu bino bye musaba ne mulekawo Allah tebifuga riziki yammwe riziki mujinonye eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala era baagaana okumuwulira ne bagenda mu maaso nga bakuba empo bwe yagenda mu maaso kyeyava abagamba ti innama ittakhadhtum min duni llahi awthana mawaddata bainikum fil hayati dunya amazima mbalaba mutijjo omukwano gwe mulina muyitirivu nga musamira mu bulamu buno obwensi bagamba nti gubasaza mukabu siwe kiri gubasaza mukabu balinnya mu kimu okusala mukabu ndowooza mukiraba kitegeeza okumanya abantu bagundi nnyo kakati wabeeranga n'akabu ku saizi yake entono bwetyo bakasalira wamu kati ate olw'ekinene okumanya omukwano gwe balina muyitirivu nnyo siwe kiri aiwa naye agati thumma yawma alqiyama mukimanye nti ku lunaku lw'enkomerero yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da bwe mulijja ku lunaku lw'enkomerero mugenda kwekaafuwalira buli muntu agenda kaafuwalira buli muntu agenda kwegaana omulala omukwano ogwo mugenda gwevuma yaani mbufunze naam mutandike okweweereza ebisongovu ebyo Allah ebinnyonnyola mu Qur'an mu bifo ebyenjawulo laula antum lakunna mu'minin singa simmwe twali badde baki muliko babuze anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum ni ayati mpitilivu eziri mu Qur'an kakati wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin obuddo bwa muliro temugenda kufuna abakola ki abataasa kakati tudde ku munnafoli yekandaze kutandiko ya Ramadhani yuyo tumunyonyodde ogendo kakkana ku lunaku olw'ekkumi naga nti mu butuufu kituufu ensonga bannange kati nkoze ntya tiddabuzi mu busiraamu kwe kuona kwokka tugenda okulaba munnaffe ng'akomyewo mu busiraamu olukomawo olw'amazima mungoberera omuntu oyo tumugamba nti siiba ennaku 10 ezaakulembera ge masala ge mbadde njagala wano kakati nga bwogeze ennaku ziri 10 nga bwojjukira nti twali tukimukunnyonnyola oli ng'okyali zidoolo wali badde okola ki oziriwa bwe tumugamba nedda Allah yalamula ku nsonga eyo qul lilladhina kafaru iyantahu yughfaru lahum ma qad salaf gamba abakafiri nti singa muyimiriza obukafiri bwammwe buli kikulembedde naam Allah takibabanja ekyo nno akamu eziri awo zonna zituyigiriza nti nno okusiramuka kw'omuntu kukulu nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala n'atuuka n'okubeera nga yeerekereza ebintu bingi omuntu ono byebagadde mu lyazamanyi obw'amaanyi kitegereka era tuyigawo faida etugasa nnyo nga ffe abawangalira mu mawanga agatali g'abasiraamu nga tuwangaala n'abatali basiraamu bangi nti ekintu kyonna kye tulaba ekisobola okuziyiza omuntu okusiramukamu ebyo ebiri mu ddiini yaffe ekintu etukyerekereza mungoberera ekintu tukola tutya tukyerekereza eyo principle gitwale mu bugazi bwayo ekintu ekyo tukyerekereza ekintu kyonna kye tulaba mu ebyo ebiri mu ddiini yaffe nga bye bifuuse excuse y'omuntu obutasiramuka naam ekyekwaso ky'obutasiramuka tukyerekereza katuleete ebyokulabirako omuntu akifulumya mu kifo kyakyo naam omusajja alina embizzi ze alina ki
amaziba gwe mulimo gwe abadde mubizi. Naam. Aiwa. Kakati mukubeera nti emaali yonna bakyala baabana baalina oba abadde n'abakyala mukaaga abadde gamba abaana bonna baweerera abadde abaweerera mu mbizzi ezo. Naam. Buli kintu kyonna kyetolera ku mbizzi ze. Kati namula y'obusiraamu bwejja. Naam. Ekikolo ku muntu oyo kumugamba nti wejjeeko embizzi ezo. Wejjeeko embizzi ezo. Tugenda okulaba ng'omusajja alaga nti amazima bwe nejjako embizzi kiba kitegeeza nti obusiraamu mbuyingidde kunzija ku kitiibwa kye mbaddeko mu society nfuuke asfala safirin. Kitegeeka bulungi? Kiba kyekyo bannange. Kangira nsigala n'embizzi zange, kangira nsigala mu Bukatoliki, nsigala nkyali musamize. Obadde gw'ogamba ki? Kitegerekese? Twangwa gw'obadde ogamba ki? Nti embizzi zino nti nzitunde songa bw'aba asiramuse. Naam. Embizzi alina kola ki? Ayina kuzejja kutakkiriza kutunda musiramu kiza kutunda embizzi. La. Mbadde nga embizzi zino kanzitunde ntandika okukola emirimu emirala nga tugamba ayiwa embizzi zitunde otandika okubeera ng'okola emirimu emiki emirala. Kitegerekese? Nga tumukkiriza okutunda embizzi ze ajje mu kapita akola emirimu emiki emirimu emirala. Kategerekese? Ebintu ebifaanaganako bwe tulina okubeera tulina okubeera naali badde nsiramuka naye omulimu gwange okagwe nnyina nkola mu bbaala naali badde nsiramuka naye omulimu kasamu ngamba nti va mu bbaala kati simanyi bwennyini simanyi y'obwongo bwe tebuli bwabanga abasiraamu gye bali nga tebalina tawakkulu konna obwongo bubalaga nti no banaava ku gundi tebagenda kola ki tebagenda kubeerawo wati ate oli atannategeererako ddala Allah subhanahu wa ta'ala. Ffe tumuga nti gwe ekikulu siramuka. Ebigambo byaffe buli wageza tubuuza ebibuuzo by'omwenge ffe nga tubyewala. Gwe siramuka yanayogedde ku by'omwenge. Gwe siramuka anayogedde ku by'omwenge. Akati guno omwenge owange ebintu by'omwenge totuyita bintu by'omwenge gw'omanyi n'omwenge gwo tuweetala nga tudde eno nga tudde eri twewala kintu ekyo ffe tumugamba gwe siramuka. Bw'amala okusiramuka olwo Allah alina kyakyusa ku muntu amaze okusiramuka nga kyanjawulo nnyo alina ebintu byagenda okukola nga n'okubimuga tetubimugambye. Yagenda okutandika okwereetera ebibuuzo eke nnyini by'otakoze eki by'otamubuuzizza. Naam. Ekyokulabirako ye Lukumaani atugambye muganda waffe Ali Kirima. Ekyokulabirako ye Lukumaani Segawa. Kaseera ko yali akyali Vincent Segawa. Kati wano amukolako daawa amaze omukolako daawa ayagala kusiramuka naye ng'abuuza nti naye music kubanga ajjukira nti wava music si kye kyakujjamu siramuke kakati nze nange bwe nsiramuka mmale nga music yogera ku kya music ne mugamba nedda sebe bya music bya luvannyuma nnyo byojja bitegeera byokka naye eyo si ensonga kye kino kye twogeddeko ekyokwawula Katonda. Kati bwe yasiramuka n'alemerako nga mbuuza music kati lumu twali mu takisi nze nenkola ntya nenkwata omusomo nenguteeka ku ssimu ye nensirika nentunula eri n'awuliriza omusomo gwa Sheikh Adam Senjala n'aguwuliriza yennyini natandika osangula n'atandika okwenenya bwakaaba. Allahumma barik. Kati bannaye eyo principle tugikwate. Tetukkiriza kintu kyonna kwekiika muki obujulizi tubujja luddawa ku ekyo ge mateeka gano gonna. Omusajja omulabi bw'alese okusiiba ne Allah ng'egyagalamu okusiiba na yalutazi na bulutazi kuba tabaita bimanyi naye Allah gati olw'okuba kiyinza omukuumira yeri ng'omugambe nti kakati oba okomawo ate kati obanji bw'ennaku 10 obanji bw'ekisibo kiramba obanji bwa Ibn al-Gadi mubireke bw'aba akomyewo biri birala mubireke. Ekyokubeera nti emirimu gye gyonna gye yakola ng'akyali luddawa akyali mu bukafiiri emirungi bw'asiramuka Allah agikola ki agimuleetera nga bwe yagamba Nabbi Hakim ibn Hizam aslamta ala ma aslafta min khair osiramukidde ku ebyo okulembeza okukola mirimu emirungi ate emibi gyonna Allah n'agikola ki n'agijjawo.
balo omuntu abeeranga abadde musiramu akola emirimu emirungi asaala asiiba waaya akola atya n'alutadda Allah tasazaamu mirimu egyo okutuusa nga omuntu oyo afiiridde ku buki ku bukaafiri bw'afiira ku bukaafiri khalas kitegereka laba Allah bw'agimukuumira bw'akoma mu busiraamu byonna ng'agimukomezaawo kati ebyo nezo adilla tuzijjamu ekintu kijye ekikulu naam nti ensonga yonna erimu ahkaamu eziri eno munda mu ddiini tetugifuula nsonga esibira muntu mu bukaafiri tuli fenna wabula ffe tumuwa ennamula nti oli waddembe okubeera n'embizi ng'oli musiraamu nedda tumuga ffe ebikwatagana ku mbizi biveeko gwe biveeko busiramuka gwe ebyembizi tobitubuuza ebyembizi kusiramu kibisigadde ojja kugira kitegereka kati asiramuse akoze eki asiramuse ayingidde mu busiraamu atulemeddeko ayagala nga muganda waffe bwe yasigala nga abuuza muganda ffe Lukumani naam kati nono asigadde abuuza kati bannange ndi musiraamu embizi zino kakati awo tumugira ennamula y'obusiraamu nga bwekola etya nga bweri kati munnange nti ennamula y'obusiraamu eri nti toyina kukola bote Allahu akbar wallahi mbadde sikimanyi tugenda okulanga nigayagala okuvaamu amaziga twawunga oli tugambye eki oli tugambye eki nti mugambye nti okakasa otuwulidde bulungi kyatwogedde wekakasa kakatobera nga otuwulidde bubi guba togamba ki gubadde ogamba nti wekibanga kugira nze mbadde ndowooza nti nsobola zitunda nentukolamu akaduuka zitunda okole edduuka zitunda okole eki okole edduuka tetuteekawo kintu kyonna kikola kitya ezo ahkaamu mpitirivu nnyo tuzijja mu umumaati ziri okutegeererako ennamula zonna ezifaanako bwe zityo kakati ezo ezimu ku ebyo gye tulabye ku ono al aqil ensonga endala gye tuyiga wano kwe kubeera nti nno al mamsuus tukyali ku nsonga y'omuntu obwongo buli al mamsuus yaliwa ye muntu atawaanyizibwa amajinni atawaanyizibwa amaki amajinni tugamba nti aliko mas kyava yitibwa al mamsuus omuntu abeerako amajinni agamutawaanya buli kaseera tugamba ayitibwa mamsuus ate gwe gazzeeko akaseera tugati gundi alinako mas usiba bimas majinni gamutawaanya oba gazze gatya eyitibwa mas kati al mamsuus ebbanga lyamalanga masiye sinti yatwala obwongo bwe ntategeera ekyokuba nti amajinni gamulumba gamutawaanya buli kaseera tekimugjaako kuba nti akatibwako okusiiba yaani farq enjawulo weeri nnene wakati wa mamsuus ne ma'tuuh oli zonto sife mulazama tuli fenna naye ono okujja n'abeera obwongo ne bugira n'afunanga amajinni gamutawaanya katone sana n'agira bwati ne gabeera gamutawaanya ne gagira wegatyo ne gamulumba ne gamu ekyo tekimugjaako kuba nti nno akatibwako okubeera ng'akola atya ng'asiiba tayib kati kyenjagadde okusembyayo wano waliwo atugambye nti mutegeeza omugwi w'ensimbi mumanyi abali eyo wali omugwi w'ensimbi kale bannanga oluganda lusengusa abaana bano haji oluganda lusengusa abaana kakati yonna ekisembayo ku masala gano ag'omuntu okubeera nti obwongo bunyineko eki ekizibu ebintu bino bannange biri ku ahkam za taklif bino okubeera nti nno tabanjibwa bintu bino kubeera nga abikola bannange bino biri ku ahkam at-taklifiya amateeka g'ebyebivunaanwa omuntu swala kusiiba hijja ebyo tugamba nti omuntu alina obwongo obukendeevu kuviira ku ddala ku zonto genda ddala ku mulalu takatibwa kukola mirimu egyo bino tebiyingira ku ahkaamu eziri wadaiya ahkaamu eza wadaiya zeziriwa kwe kubeera nga tetutunuulira bwongo wabula tutunuulira sharia kyeyateekawo
mathala zaka emali y'omulalu ejibwamu zaka lianna zakata min al-ahkami al-wada'iyya emali y'omwana omuto ejibwamu zaka kitegeka bulungi lianna zakata min al-ahkami al-wada'iyya nekyenjagaddemu wano okusingira ddala dhaman al-mutlafat dhamanu al-mutlafat okubeera ng'omuntu avunaanyizibwa kwekyo kyabeera ayonoonye kiyitibwa dhamanu al-mutlafat singa omusajja omulalu ayasa emmotoka y'omuntu tukwata mu maali ye kitegereka ne tukola endabirwamu eyo tukwata mu maali ye ne tukola endabirwamu eyo gyayasizza kitegereka bulungi aywa buli kintu kyonna ekitalina alaka na bwongo singa kibaamu attalafu okwonoona nyini kintu ekyo adhamana oba waliyiwe omulalu wabanga ine maali tukosa maali ye bwaba talina maali amuvunaanyizibwako omulalu oyo yavunaanyizwa kubeera nga akozesa emmotoka y'omuntu oyo kitegereka omwana omuto ahkaamu zino eza taklifu tezimukakatako naye singa abeera nga alina emaali kitawe yaleka emaali nayasa emmotoka y'omuntu kyakulabirako tukwata mu maali ye ne tukozesa ki kubanga dhamanu al-mutlafat kirimu ahkaamu eziri wadaiya so si taklifiya tezinulira bwongo bwa muntu kiteeka bulungi wahakadha ogeraageranyizaako ebintu biki ebintu ebirala biyitirivu tukomaaho biidhni mawla jalla waala waffaqa allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.